Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Nodini Ntege mbanziguse. Byonna byosinzira okutulaba ogamba otya obulamu bulungi abasibye ekisibo mwebale kusiiba. Ekisibo no kiweddeko mwami Siraaje. Ekisibo kitambudde ebula 3 nnaku 2 ataasiiba agenda kugamba ki? Oli otya mwami Siraaje? Nje atulawa yonna gye muli mbalamusizzaako nnyo. Abafuniddemu ebizibu mwekwase Katonda, abasiibi mu ddiini Uganda bafa mu ddiini ez'enjawulo n'abasiraamu kozi ne bannaffe bali okusiiba tebakwebaza nga bw'oteebaza asadde tibwebale kusaala eri emu ku ibaada etalaalikibwa ku basiraamu bonna eraalikibwa ku bakkiriza naye nga basiraamu. Omukkiriza yo yakkiriza nti nze ndi musiraamu anti waliwo ayinza atasiiba buli mukkiriza aba musiraamu si buli musiraamu nti mukkiriza. Bw'osoma Kurani waliwo lwe batuyita abange mmwe abantu nga bayise Siraaje ne Yoweri Museveni. Ayyuhalladhina amanu. Kati wano ku kisiibo kiri specific ku bakkiriza. Abakkiriza mulaalikiddwako ekisiibo nga bwe kyalaalikibwa ku baabasooka. Abakkiriza ku 29 guli omwezi oguddira Ramazaani olina okutunula ku njuba kuggulu omwezi gye guva. Nabbi agamba bw'otagulaba bizaaga bw'olaba olwabirimu omwenda nga togulabye n'eriiso lyo juza kuba wandigambye tujja kukuba ebweru naye nabbi omu mu Buhari ne Musilimu ebitabo bya hadithi ebyo bibiri ate birimu hadithi entuufu y'ensonga lwaki babiyita Sahihi Buhari Sahihi Musilimu. Egamba nti okulabika kw'omwezi mu kibuga ekirala ekyebunaayira tekukwatako kirala. So wane Uganda tugira ogamba nti nno okuddaawo Saudi gulabise kiki? Saudi gwalabika ku Lwokuna muwala wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatuma n'agenda e Yemen n'asanga bagula Lwakutaano era yasiibulukuka n'alinda bali ne bagulaba ne bajjuza ne balyoka basaala omukwala idi emala ennaku ezi gusobola okulabika olwayo ne musaala oluddako nga mwetegese. Ebyobusiraamu tebirumya si byakupapa nga bwe baatujjanga ku lubimbi ku makya abantu batemanya nnyama nti ate genda gulabise omuntu anaasula nga tamanyi oba ng'olenvu basigula bagunaalabika gulabe ne bw'osuubira nti gujja kulabika enkya oyinza oga lujja kusaala lunaku bwe luti ne muwa gavumenti obudde okubawa olunaku lwammwe olukulu kuba abasiraamu balina ennaku 2 zokka idi enkulu n'ento tebalinaamu ndala zokka zibawummula endala ne bwe kubalirwa jjuma bagamba lumala okusala ddayo okole teri awo nti ate leero ate oluusi ne ku jjuma bayinza okugamba lwaki obedda toliiwo. Famini bwe yafugako wano Uganda nali nsoma City High naye nga Friday balufudde lunaku lukulu ate Saturday nga tusoma naye nga ku City High musoma ku makya ne mugenda olweggulo. Kati weekend ezo nalina omwami nga yenanyini College of Business Studies yabeerangaawo nga ku muzikiti e Nakasero kati yavaawo yantwala nkolewo naye nga ndi mwesitu ebyayo nga sibisobola n'asooka ntwalako awo ku luumu awaali Ameri Avema Kampala ekyennyanja ekyo kiwa amazzi nensooka nsomawo emyezi 6 nentuuka ku standard y'abali naye gye emyezi 6 nga batuwa ID ng'emabega eriyo akagambo to this card if valid enables a student to enter into any of the following matini shows. Waliwo Delight Nita zaali 4 ng'ogenda n'olaba ebiyindi n'emisambagere olw'eggulu n'ovaayo nga tasasudde yadde 10 kati bagenda mu bibanda. Ebibanda byatunyumira tebabivundulanga. Mukasa yajjaawe Namasuba mu katale yali atuse akati mmwe abalinda e Saudi Arabia simanyi lwe munaasaala tuli balwakuna nze ne bwe naasaala omu nga sigulabye teri ajja kuŋŋamba nti rediyo egamba ate tebagamba rediyo egamba agabudde mu ofiisi ya mufu tebakubwira naagulabye waliwe nagenda ekibuli kuba we wali akasozi ndabe bwe bagulaba naye tetwagulaba olala ne ŋŋenda World Kampala nako kasozi. Abasajja bayimirira mu maaso nga bw'otudde mu katebe mufuti alangiridde akulira ebyama agavudde Saudi gulabise
mu kisibo tebalimba togamba nti okubye essimu bagamba nti okulabika kw'omwezi mu kibuga kati bano abasajja obola Tanzania ne Kenya zisaala zwazo ne Uganda esaala byayo. Kati bano abasajja baffe ba mufuti abasajja abakulira ebyamawulire ku bitebe bino ebyenjawulo Kibuli ne Nodi Kampala bye bava ne batubuulira nti omwezi gulabise. Ateeka okulaba omwezi ateeka kubanga mukkiriza nagazingula bino kkiriza ne mu Madina bagulanga naga niyagulabye nti Abubakar oba Umar oba Ali naye olisiga nti nkubye essimu naye andi kati omanyi Saudi Arabia eyo gitaba kati hadisi ogiziikawa njagala kugambayo nti okulabika kw'omwezi mu kibuga ekirala osobola endala egamba buli kibuga kirina omwezi gwakyo. Fine. Naye nsobola okubuuza ekintu kimu. Omanyi nti osobola okukkaanya nti Masaka ne Kampala omwezi gwabwe gwe gumu ne Kenya ne Tanzania tuli mu area y'emu bwe gulabika Kenya gulabika Uganda naye ogu Saudi gwa njawulo n'essaawa zaawukanira ddala. Saudi tufaanagana n'essaawa naye gwa njawulo Dubai we twawukanira kya njawulo. Dubai twawukana essaawa Saudi twenkana ssaawa ku ssaawa Uganda. Ensonga lwaki tukkiririza mu bye bagamba kuba tutambulira wamu. Kyonna ekivaayo mu kikkiriza n'ekikyamu naye nga bo baba bagulabye bo tebaba na musango ewaabwe baba bagulabye ne ndaba bataddewo ebyuma bwate obeera baba egundi bakiyita crescent ekyuma ekyo bagamba gulabise era oba ogulabye n'amaaso oba okozesa n'owagalumindi asobola okugulaba ekyo tekimenya amateeka. Yes oba ogulabye. Okay. Era mu Uganda y'ensonga lwaki tulina essaawa ku mikono ku bisenge naye nabbi akugamba nti bw'obeera awantu nga tomanyi budde enjuba bwevaayo bweti naye nkana akasaale kana kitundu ky'akasaale oba osaala subu nga kyagala kuvaayo bw'otuuka awantu ng'olina kuteebereza ku kisiikirize bwe kisukka obukkati eba zuhuli bwekigenda ne kikusinga obuwanvu bwe bityo bwegwa kati oba olina essaawa oba tolina wolemererwa osobola okutuukiriza ensonga za busiraamu. Nkweyanzizza manya atulaba alina kyayizeewo oba naawe osobola okusinzira eyo n'owabula abatulaba beesaasaasiddeko eb'enseera Seera Central Forest Reserve erumbiddwa abalaalo ebbanga lyonna ebaddeyo abalaalo naye nga eriyo ba indigenous abaayo n'amawanga amalala mangi naye ekibira ekyo kyali kirundirwamu nti gavumenti nebagobayo nebagamba bwe yagala okusimba emiti kati eprojekiti yokka eriyo ne bafuna layisinsi abantu nga 57 kati abalaalo bajja mpolampola kuva lwabagoba Mwakyoli ne bajja ne zibbaasi ne bagwa Kayunga ne bagoba wali ne bagoba wali president n'abagamba abajjayo muveeyo kati bazze bayingira Gomba. Basooka 10 bamusensera dda Gomba oyo ne mbirabako ku NTV ne ngamba kantuukeyo ogenda okutuukayo nga batemye emiti gy'aba indigenous abalaalo. DPC yagendayo ne misanga balina ne kanyama bakola ne road block bamenya n'amayumba g'abatuuze basanga abalaalo kati babaleetera mu baasi ezimu ziriko UPDF abalaalo ne bawandiika wa president emirundi ebiri bawandiikira Jeno Muhoozi lumu nakkiriza ne bagendayo gundi yasooka okugendayo Kikyonjo DPC abasimbayo emiti ne license ne bawa empapula zaabwe ne bawa n'obwannannyini kati babagamba namwe mwogere bakwatako batandika kukuba bantu nga Kikyonjo ali awo ne DPC ne bavaayo wiiki ewedde bazzeeyo amagye nga gatugenze kuyamba nga balowooza gavudde ate nga bajjira ku UPDF ate n'amagye ne gajjayo yekusikaza nnyo. Mu UPDF mulimu abakola ebyayo osobola okusanga projekiti erimu omukulu Mafia alowoozebwa nti alimu SFC era yakuba amasimu nga bakutta abapoliisi nti abo mubate n'abasembi bage mubate abo tugenda kubikolako kati mwe poliisi muvueyo kati amagye ge galina okukola amagye gatekinzova as of now nsowe
ngenda kola report ngifulumye ngizeeyo president yalabe ne of course manya ali aweya kuba ebbaluwa ezimu ziri received yazifuna era naawe ku magezi nti aba indigenous bavayo naye bano bajja buzzi ne bagamba n'okugamba waliwo chairman we LC5 yabawaga abalala balita nina ne bafuna n'ennini namba mangu speed mangu ne baba batuuze kati bano abaayo ne babayita bantalahamwe talahamwe batutta batunyaga kati bannansi kati bwe kiba kisoosa awo kitegeeza awalala kijja kgenda n'awalala kigende bwekityo bajje nga bawamba abalaalo president alina okufuna akalangira kaabwe kaavaawa baawa ewatuufu abalaalo abo naawe osobola okuba omulaalo kuba twali tumanya abalaalo ebalunda ente majority baali bamanyiddwa nga bannankole n'abanyarwanda naye kati kyazuuka nti abalaalo balina particular tribe bava naye nga naawe osobola okulunda ente tugamba bano kati abazze ba tribe ki tujogereko nayo lwaki tebadde waabwe bantu balinga babunga bubunzi basanga omuddo guweddewo basanga bagudde ku ttaka lyo n'ente oluusi n'emuntu babanga n'amafumu kati gwe n'ogenda n'okola ki kati balina n'amajambiya ab'ensowe ne mashini ezitema emiti lumu lwe najja ku kamera nja kuleetera nga emiti gigwa ku ttaka abalaalo baligomba ate olwedde wabaddeyo abalaalo kati eriyo n'abalaalo ono yakunamira Buganda naye gyali alinayo ettaka mulaala y'omu ku bali indigenous yani bamuyitaani gyali naye ate tawagira bikolwa bya bannaabwe bali abazze okuwamba obuwambi kyekiyinza okukolebwa gavumenti kuba noonyeza kifo naba ne bateekemu ekitiibwa kuba babagobye ente ne basasula license batema emiti ate egiyamba environment kati basaanyaawo misaanya bano bafa kimu ente zaffe ziridde ki bazimba ekiro n'emisana kiro na misana Nsowe Central ekifo kitaba Nsowe Central Reserve Forest nkutegedde nkujjeeyo abantu tujja kujjayo dda kasooke tugende okumalamu tulaba olwo tuba tusimbudde nina omukulu Siraje Lubwama owa Third Eye ono alina waayingira munda ddala gwe gy'otalaba ng'akozesa eriiso eryokusatu gwe bino byolabira ku ngulu ye naayingirako paka munda si bwe kiri ekiri n'akusimira munda era eyo kyekyansula n'ensowe ne kuggamu ku mataka ge bazze banyaga naye ekirungi ab'obuyinza ne kkooti oluusi bawuliriza okunoonyereza kwaffe nebabaako kyebakoze olulala tulemwa naye tugezaako kyonna kye tusobola nti tetuli ku byattaka byokka ne bwotubuulira ebikwatagana n'amuntu omulala omukyala gwe ngenda okuweereza abadde mu kiyumba Saudi alina mutabani we mukulu myaka 26 alina we yamuleka ne maama yaleka aguza akataka ke n'azimbamu ennyumba ye kati omutabani yajja n'ayingira ennyumba n'agira nga abeeramu maama yakomyewo omutabani ayagala kuwasizaawo oyo ayagala nina basatu abawasizaamu maama amugamba wano wange ebyo bingi ezo keesi nyingi otegedde omulala ye agamba baagula ne bazimba ekikomera ne bakolawo buli kintu kati waliwo abazze mbu bazzukulu awo babaguza mpewo si waabwe ate bagenda okukebera bagamba mbu wataata waabwe ate taata waabwe bagamba yagabana walala obakoze otya abo obuzibu buva ku factors nyingi abazadde abamu twesiga abaana nobagamba mujje bagulidde wano tubeera wano wenvaawo mwe muddawo kati baba baagala gwe oveewo speed batundewo okiba kyetagisa kukumiza musu bagukumiza okoleki bwe bakugamba n'ogaana waliwo wiiki eyo basibira mu nju ngayagala nakufanja wona weeranga enjala ekutta nga tukugulira ng'ogendewuwo so abalina ensonga ezo n'endala nnyingi muntuukirire ab'ebweru mu basinga okutawaaja ku ttaka eryo mataka ate kye batawaanya
bakuba nti tebabamanyi ne bwaba muganda omukazi ali Canada yawa muganda we $8,000,000 mugulira akataka nazibya muganda we najja nansanga nakuwulira buulizi sikumanyi naye njagala ogenda ogulira ettaka kuba nyiryo tasobola kuliguza nze nendigula mu mannya ge nemuweereza sente nga ndiguze na 75,000 newasigalawo akatundu nga akatunda 25 katuuke ku kkubo era n'agaana omuguza bwetuuka eno namugamba nti nkatunda 6 nga amwijjako bwe namukubira essimu nambuuza oba oyagala kagulira olikonza akano mulala naye oli weweereza nakoma 35 weyaweereza 3 buzayo 5 nazigaana twagenda okuzifuna 5 nga kukagenza so ali ku kyeyo gwe yeesiga yenna tiwala oyatta muganzi we nga akomyewo yamuweereza ssente ate awasirizzaamu omulala awo embaga nejja so alina ebizibu bwebityo n'ebirala byonna kuba ku namba eno wammanga 0708 70216 awo bayambibwa teri ku whatsapp ya whatsapp eri 0777 255 291 abalala mbayamba nemutatuukiriza bweyamu bwammwe alaba bali emukono bebanyaga ettaka lya bazzukulu kasimanyi mmeka ne batwala General Lukyamuzi kati abanoonya bunoonya bali babakiriza emikono naye balema okujja bagende bakola execution bamaze okutandika ate babuze babunga okay ensonga nzitegedde ekyaguze mu ggwanga yogera moze tusaba tukomewo tubakwate kale mukyuse kamera emu mwami Siraaji Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yakoze akatambi wakalabye nakalabye kulwa mukaaga yabadde kugasimbaga yatusiibudde ffenna bannayuganda abaagala enkyukakyuka n'agamba ye ng'omuwanguzi w'akalulu akawedde afulumye bingi byayiseemu oba newo yasulayo simanyi yabeebazizza abamusuzizza abamuliisizza ab'amagye ababadde bamuleetera information esobola omubeezaawo obulungi paka lya bombye ali bweru nyina gwe nalabye ayogerako nti bayinza omulabakaawo Sweden bwe yagenze Sweden awo ne Museveni yaliwo konga tanna atya yeekera walabika wava amafuta agasobola okujjako ki naye yatugambye ngenze naye enkola ki nkomawo kitegeeza kye kya Bobi Wine okuva mu ggwanga nga struggle tubaye tutandika ntandike Museveni yeeraliikirire gavumenti yeeraliikirire opposition yeba yeeraliikirira bannayuganda bye baba beeraliikirira waliwo ekijja si muntu oba omuntu yagadde bugazi chapter n'agenda n'agammwe mbatadde tandikira mu misiri akalulu ka 21 bwe kaggwa 21 era kaalimu emivuyo na buli kalulu konna akabaddewo mu Uganda yes kabaddewo emivuyo kujjako betaalabako naye okuva mu 8 bwalingamu emivuyo nga bijja gikyuka bukyusi abakinaana babakwatiranga ku road block n'atalonda kasaba banga ba DP abalala balaba nga DP wewanguddewo muwanga n'awamba akakiiko k'ebyokulonda yali Sekono agamba analangira ebintu byonna nga tebiyise wano ajja kukagwako era n'alangira olwo gubalangirira nga yategedde dda ne result nti yawangudde aga nti kati gwe mupi goli omupi si bipya bize bibaawo wano olabye abantu we beegaana emikono gy'abantu nti simuwanga ku mukono gwe si yenze oyo era mugijjeeyo nabaga nti ejjo tegiweze onaayitewo mulabye bagenda ne babala box ne bagamba nti zino menye tetujja zibala wala ne basangawo emunaga nti eno tujja gibala tujja gizabbali n'obwaggwa katubudde mu makati ne basangamu ezimu ekyatuta ne President Museveni nanga nti bangambye na mmere wano yabbye abenya emu ne bamulumiriza nti bwe kituufu yabbye
naye abantu bawalana nammere buwalanyize kyendabye n'agamba kale naye ate Museveni ayogera bw'atyo naye nga musanyufu okuba nga yafunye ku maanyi Masaka. Yes. Nabadde manya ayagala kuzza abantu be babeere bumu. Nabadde manyi munyiivu era omuntu aŋŋamba nti awo suubira by election. We yagamba eno Anita Among nga babbye obululu obwa chairman LC5. Yagamba nti obubbi obuli wano sibulaba. RDC mukwate ne DPC. Bwe babakwata baasibirawo. Omusango gwakomawo. Ate manyi. Omanyi akulira poliisi kati ku parliament. Gendayo bunoonyereza. Omanyi RDC gyali. Kakati ebya Uganda. Kati kyogambe Masaka ababadde babuukula nti nammere gamuwedde bali ku byabwe. Agenda kulayira mpozi nga bamuggyeyo nga bayise mu kkooti. So eyo Uganda Kyagulanyi bw'ava mu 2021 n'ebyavaamu byonna ne bannene babasiba n'abalala tebavangayo baali ne Busoga bakyali mu kkomera paka kati kuva 2020 n'agamba nti omuntu yenna kutwala mu kalulu ng'ebigundi tebikyuse abantu bagamba oti oli bagamba ki yali ye yennyini butambi bwe yes oli bagamba otya sijja kuddayo n'afuna leader of opposition w'Empuuga n'akuŋŋaanya ab'opposition bagenda emunyonyi balabe nga beegatta gundi yali aludde okuziteekawo yagamba zezimu kuzaamuleeta ennongoosereza Nobert Mao principal yennyini aga nti ebiri emunyonyi tebitukwatako tetunnabyaga tetwagala ebyo si ffe tubitegese ebyo byammwe era tetubiriimu. Mpuuga yali ategese ki exactly kukyusa mu mateeka akakiiko bakalonde mu bwetengereze nga bwe kali e Nairobi nti Judicial Service Commission yeronda abantu banna ne balondako omu baba basatu ne muboogerako nammwe nti oyo bwe yabakama tumumanyiiko kino oyo gundi tumumanyiiko kino ne mubaveetinga ne mugamba ono asaanidde tasaanidde ekyo ne kifa ne balinda Mao azireete tugenza okulonda nga tezinnaba kutuuka ne tugenda mu nnongooseza naye nga twali tufunye omukisa nti Amama Mbabazi yadde yawangulwa bubi nnyo naye bwe yawaaba omusango n'agumalako yaleeta kooti okuleeta recommendation nti bakole ennongooseza obutasooka myaka eryo eggwanga lyafunamu. Mu kyambabazi wabaddewo Kirommo Kasiba nti aleeteddwa kulya ssente ezaavaayo nga bamanyi Bobi Wine yagenda okuwaaba omusango naye nga ne Sigeddamuzi teyinza zikkiriza kuddayo. Era Kasiba nti bwajjaga nti accountability ewedde. Kasiba nti wajja jangu naye akisangiraawo nga omugugu gugize naga bannange ate bano saabeebuuza bannange tebajjamba wali oguteekayo ani gwebuuza ani akutuma n'avaayo ne bamuyamba n'ataweera Costis bwetaba Katembo ojja kumulaba nga ali mu mmotoka ensajja ng'avuga ziri embi ennene kubanga emmoroga ensajja ng'ogyeko byabakama ne akulira Sigeddamuzi yagaye nti ono alayire talina kimugaana n'akuba mu sitampu eyo ennene Museveni alayire siiru abula kukulayira naye ekyo si kye baamusaba kuba bw'omugamba alayire ng'omusango teguwuliddwa so Katemba ali mu byobufuzi akoleddwa muganda waffe Bobi Wine ate omuyise Katemba omusajja gwe badde bawenjanga empiso tokoleke yateekawo basement emu ng'agamba nti bano Besigye bagambwa akalulu tekasoboka katya tugenda kakuba tukawangula ne kagaana 220 n'asanga road block Besigye gye yasanga kozi Besigye amugamba kana akalulu Museveni takyasobola kuvaako na kalulu n'amugamba lwaki yayogeraawo mu njogera y'ekikamoja omuntu agaana abantu kugenda mu ntungo kibaddemu emirundi emeka lwaki okigaana abalala ensaawo neekuba endu lutamaguzi mukwano gwange naye gwe nkyakubagiza okutwalibwa akaka naye yagata oyo ayogera nti tugende mu kalulu kano nga abategesi be bano alina ekigambo kye yakozesa ajja kuba full of the 21st century simanyi oba yakimenya tuba musiri wa mwaka ogwo wabula kyasa myaka 10 kati abantu boogera ebigambo ne batamanya nti
kyaba bagamba nti asirise asinga siroganga kamwa kabi. So Bobi Wine mukana akalulu yateekawo ya district 5 nyanga ziriko ke ng'otegeeza ki mukanoonye mukalonde mukakuume mukabanje zonna zakke yalekawo yerabira kuteekawo mukabale anti okukabala ke kakuuma exactly kakati bw'akyaziddwa emirundi 2 ku mukutu ogumu ogw'eddembe ly'ebintu e Bulaaya baamugamba kiki ky'olina ky'olagawo twawangula bwetuti bwe buti olina constituency mmeka Uganda ziwawangula era ziri mmeka awamu n'abala zonna simanyi 353 yagamba 5 mu n'omusobyo kati ng'abaliddemu neumani n'abamagye n'abavubuka kati ekyo kyokka omuntu alina bapulana yali agenda ku mukutu ogwo oba yali akyali bweru oba yali amaze okutoloka ng'amaze okumanya nti ku constituency zino twawangula bwe tuti byala fomu ng'azirina nga tonnagenda kuinterview byabakama alaga kino naye ffe ezaffe ze zino ng'omuntu omuteefuteefu kuba mu kalulu obaako n'akuuma akaluluko agent n'asayininga nti ziri ze babala naawe olaba awatali zikwatagana oga nti ezaffe ziizino walaba kukeekawo empe nga balaga ezimu walaba kukaebe mupi nga balaga obaasiitaana owekawo empe naddala bwe yafiirawo n'agaba tulage gundi byabakama n'akatwala era n'awangula kati gwe oba totaddeewo mbalayo nti oli stede naye nze emakindi nalaba abantu wangi nga ba MP bataddewo bayigenti baabwe nga tewali wa Bobi Wine wangi kati byala fomu ezo zijja wango senga yagenda mu kooti bw'olemu okuuma dyala fomu ebisigadde biba bibyo Mabike yagenda mu mukago ne babeesije mu kalulu akamu nga bamugambye muwagira ku bwa Lord Mayor ne batamuwagira yasigala akunga era dyala fomu zatukukira ezimu n'azikweka n'azikukulira babaza dyala fomu zino ziganye ne zigaana okujja kati akukuumira dyala fomu abamuwa omuntu wo ng'alinga akuuma cheeki abawuwo gy'olina okulaga nti kati niwagenze eri bw'aba yajjukidde okutwala embwa n'atwala ne greenies yeerabidde okutwala dyala fomu zasobola okukonvisinga n'abantu kibanne nabbibwa ekiraga kino ne baddamu ne bamubuuza tutegedde baakubba oyagala tukole kiki naga nti bannaye muteekewo sanctions economic political ono omuntu tasoboka nanga sanction tuzitegedde kiki ekirala kiwandiyagadde naddamu ekyo kyennyini ng'alinga alanga embaga nti tuyinza kukuyamba tutya okulaba nga mu Uganda mulimu democracy mulimu ki n'abaddamu ki n'abaddamu kiri kiyagambye ng'alanga embaga nti bannange alina kyayogera kati addangamu n'akyogera balanga emirundi asirike neera mpanise bagamba nti era nsirise kati Bobi Wine agenza okwetolosa yekka nga tuwadde ensonga oluvannyuma agamba abadda audio wagiwulidde video wagiwulidde bulungi byonna mbiraba naye kiki kye tasuubira kiki ekyamutuukako kyali ki udde mu 221 tebamukwatira mu nju bita bamukuumire waka ne batwalako n'akanyonyi akali mu bbanga batulagakawo kibomu Besigye ne mu bululu bwonna yavangayo n'agenda walina gati wano babba abalulu nga candidate alinawo ne baagenti era ne kaggwa nga okoze eki okkiriza agenda okugenda eweeru nga bamutaddeko akazito akanene eruzira gye yasooka okusula Portbello nga tali gayaazi yaleka ataddeko emboozi ku leddi abakuumi ne basigala nga bawuliriza bagamba omusajja anyumya n'abantu kumbe ye asirise ayise ku mazzi agendedde mu Gomesi kati firimu ya Kyagulanyi alina tutulaga yayiseewa kuba agamba abajaasi bakoze eki ate oyagala abalokuume tebasobola bakwate n'abamu tubasobola okuba nga tubamanyi abamuyambyeko olwa sefute y'eggwanga kuba yagenze talina kyagenda kukolayo ate eriyo omukazi we
Giyagenze na kyagenda kukola. Tetuba ku kye tusuubira. Olina ky'osuubira linda. Nze ngamba yagenze kulaga kugira na bazungu kati nga tali ku Gundu ku Zoom. Abagambe nti kaakati base Trump emirundi emeka gy'olaba ayogera ku musajja wa Ukraine kati Zelensky tebamukuba bamukuba bakyamuwa ebyokulwanyisa ate kati bakyamwogerako ate kati ye yamusabyeyo yamuweeyo bu drone mpale ku drone abasajja ba Iran kati ate gwawe Uganda nga ayina omusajja akuba installation zeze mu nsi za Buwarabu esukka mu 10 nakuba ne munywanyi mu Tel Aviv kati adde ku Uganda ndabye Israel 13 bafudde leero ekisooka asobola okujjako nga gotaddewo resistance eyo nga alabyewo naye olina ba vice president abali mu makomera owa Buganda ali mu komera ati awo bayina okujjira ate balabe nti omusajja dictator Zedruga gwe yawadde naye ava mu komera Nambese yeka yali ebweru ow'omu Western omu yafaana aliwo naye tamanyiddwa gyali kakati eggwanga liyimiriddewo ku Zedruga Nambese Lopu nani ne secretary general kati agency eva bweru ngeya eyayatola nga ali mu banka nga naye at least ali mu nsi aba afiiridde era mu nsi ne bw'oba ogamba abantu tugenda kabanja akabanja n'osooka okudda mulwala evaawa boolese bweru okukabanja mu kabanja akoze ekintu kimu ekimulaga nti tabadde mu mbeera nnungi akoze ebirevu n'enviiri biringa bya mutabuliki ezaba talina waasalira nviiri simanyi niyo waliwo omuntu agamba nti mu strogo eno sijja kusalako kirevu sijja kusala nviiri oba badde yasiiba nviiri simanyi oba moze anti abakatuuki basibe kyebaagala ate tobatuusaawo oli ayinza kugamba nsiibye kusala nviiri ate bwe bagamba nti basiiba kyebasinga okwagala anti kulabika bulungi n'ogaa kulabika bikankusigire nyama nga badde talya nyama kiba yali alya greens fene alya fene nga talya nyama n'ebikoolakoola ya green naga nyama kanje esonyiwe bizaamu amaanyi enviiri kanje zesonyiwe gwe ndowooza so firimu awo weekomye ekisooka abantu be wagamba nti mu kabanje n'ogamba nti bannaye mbadde neekwese neebaza bonna abanyambye okunkweka neebaza abajaasi abanyambye okumpa pasagi nnungi kiki kifaananyi kikyowa eriyo omujaasi mu Uganda nga muyeekera yakuyambye oba wa UPDF ba UPDF n'abasi poliisi kakati ekyo kitegeeza nti olina enkolagana nabo tebaagala naawe kutuusaako ki baagala kyenji ekalangala lwebakwatirayo ba Edi Mutwe waliwo pulaani y'okutta Bobi Wine oli sure naye nga pulezidenti agitegeddeko n'asindika abantu bagende bataasa Bobi Wine bali mayi yali agala omuntu baani abaali bagala omuwayiriza mubajaasi mubaamu abasibufu empisa kati nga bano abaamukubiranga mu kkubo neevaayo abaga nti mumukubidde ki nga abaamukuba baga nti ab'eggulu baga nti twali ku oda ya Jenosale naye osanga naye bakozesa bukozesa kiki linnya lye kati ekitegeeza nti omuntu yenna gwe yagambye nti yannyambye okuntolosa tateekwa kuba private soldier alina kuba mu serving wali waddala ddala nga ne capacity agirina nga muzito ng'era alina network n'agamba give him passage ng'asobola n'okulagira ne kiba awo mugulewo ne bwe kiba ng'olina kuva Makerere mu mwala gw'e Nakivubo ne bakuwa eryato n'oyitewa Hamu mu Hamuleni eryato lituuka eruzira ekiro ani agenda okujja mu mwala ekiro so bino bibagamba nti kati omuntu bw'agamba nti Besigye eringa atoloka yatoloka emirundi egyawera lwaki ono bw'atoloka mulaba tatolose Saamu Omala omugenzi waliwo yamukuuma ennyo atakkiriza n'abantu kuyingira kati Kayihura amugamba Besigye aliwa tumulina wano nti nga mulaba ku mini price
akuba obusepiki ayina lukwago ayina esaamu mukaako aga musajja mbadde mulima obwedda nga mmulina yabalekera oba Ingrid tulinawe owa boda ayengezaayo emmere nonayambala emmere ya boda navuga piki so obeera mu struggle buli kimu oba osireko kubanga okimanyi kyobola Museveni oluusi waliwo kampeni ezazimuleka n'alinnya ku boda edda agenda okwewandiisa olwo yagenda mu kalulu ka Bobi Wine ne bamuyisa eyo nakawuka bali bakuba bantu ataddeyo okumbi bubi yagala obulaba ate bakitata ne basooka bamuyimiza nakawuka ne bamulaga tukutuku bwe zivuga yagenda okutuuka ng'ekintu kiyise so Museveni ye muntu gubazanyidde ku bwongo naye n'asirika ekyo kakiyite ekintu kyonna ekinyiga Museveni nga kirimu kumufiiriza sente naki nga tekisonga mu ntebe takifaako nnyo takiteekako magezi naye ggwe gamba bugambi nti nina ekikwaso nja kujjako nina plan ne bwotagamba kikwaso ogaa nina plan B Besigye gy'abadde ayogera ye mutuusizza ebizira plan B ekibuuzo kyange obuzibu obuliwo nti abamulukira ebimu tebakola ki tebabitegeera kati omusango gwe bakwata ne bagujja mu General Court Martial baguleeta bukolokolo ne baguleeta mu kooti z'abantu baki babulijjo n'abavunaanibwa nga beebo omulamuzi agugaaniddemu tamanyi birala bigenda kuguvaamu tamanyi na lwaki Museveni ayagala okugubeere bwe gutyo era bw'anaamugamba nti guleke ajja guleka bw'agamba nti kati gubeeremu ajja gubeeramu naye akakunizo kali kamuze nga mukwano gwa kooti aludde mu kooti omwami agukulira mumanyi mukwano gwange mu ofiisi ya DPP yagambye twagala okukonsiringa abantu 6 tuleme kubamanya olwa security yaabwe n'omu ku bo bamutiisizza kati ekyo twagala naye nabo yadde balagayo baganye okubireeta bakyapanga ekintu ekyalema eri balabe nga bakikola kyebatajja kupanga kiri eki kyekyo omusajja wa UPDF lubagattako tebalina bakitandika baleeta Besigye mu November 2024 n'omugamba gwe ne Obedi banika political assistant wo muvunaanibwa okwagala okujjako mu gavumenti nga muyite Sweden nga muyite Scotland nga muyite ne bamenya ensi 6 nga mukozesa emmundu era bw'oba ogenda kukozesa mundu mu musango ogwo bakusuubira okuba nga bajja kulaga emmundu naye emmundu wadde yo gikozesezaawa baagumusomero ogwo gwali Kenya Kenya wano Uganda wano etteeka ligamba nti mundu monopole y'aba byakwerinda okujjako nga gw'ofunye layisinsi yaayo simanyi Kenya kye yagamba simanyi lwaki Martha Karua ya Besigye agamba yabakulembera ttiimu y'abalooya omusajja oyo Ola Dennis aya bwe bamuleeta mu Kaguli bwe bati mu January nga bali babaleeta mu November basooka kusaba amendment bamendinge charge sheet naye ng'eri Besigye n'Obedi baali bagambye omusango tetugumanyi bagenda okulaba mulimu omuntu omupya ne bagamba tetugenda kukola tuli mujagikola oyo kati kyamaani waabwe nga yalinga aduumira Freeman ne baganda ogikola naga katutaddeko olw'okuba musirise taddeko plea of not guilty eya pisito musirise ngambye ene kooti si yentuufu Supreme Court nevaayo nga 3 January negamba abantu bonna abatali bajaasi nga bawozesebwa bavweyo bajjayo Besigye yekka ne Aaron lawyer gwakuba ne bakwatirayo naye omusajja oyo ngenda omulaba nti ng'abantu babuuza omusajja ono avuddewa nali namulabako mu kooti eyo yennyini naye nga simanyi sikyajjukira musango gwe yakola ki amannya gennyini ago Dennis Ola ningenda nga noonya nga yavunaanibwako n'abasajja balala 3 bajaasi naye nga bali wansi we omu yali lefutananti omulala yali saagenti omulala yali dizaata nga yava mu magye nga yagadduka oba yamulama bumule dizaata aba avuddemu nga tebamusiibudde
nga bamunoonya kati bakwatira ku musango aba yagaddukamu. Kati records ziraga nti babasiba omwaka gwa tegunnaggwako n'alabika mu musango gwa Besigye nga bamulaga alina emyaka 39. Mpulira. Omwaka ogwaddako ng'alina Besigye guli ogwasooka yali 39. Wali omusuubira kuba 4. Charge sheet yaga nti yali 48. 10. Kati oba omwongezaamu 10. Oba omuwoze. Adduka talina. Wali wawola ranka. Kati namba eri eyali muguli ate alina namba ndala naye amannya ge gamu. Mbuuza omwogezi w'amagye Kulaije nti kisoboka omujaasi okuba n'ennamba 2 naga nti okijje kuki ne mugamba eyoona eno yiino. Kati akyogerako Kikulaije Felix. Ngamba sikimanyi naye mpaamu akadde nja kuddira ne leero tanziriranga. Ndowooza we namuwa katambi kano ayinza okuginziriza. In fact ntegeka petition ng'omukwano gwa kkooti okuwandiikira registrar owa kkooti ewozesa abantu bano batubuulira identity kuba ziri baagala bazisiiringa oba neeyoono baagisiiringa naye teri mujaasi alina namba 2 teri mujaasi alina myaka gya mirundi 2 singa obadde mulamuzi oba yagavaamu otya yagavaamu emyaka negikyuka tekisoboka. Teri prosecutor gwe nsobola kubanga talaba loophole eyo tejja kubaleetera omulowooza amaliriza atya ekya Besigye ekijja kumalirizibwa politically si mu misango olw'ensonga 2. Esooka bamuvunanye emisango mingi egifaanana bwe giti tewali gwe baali basinze ne gwe baali balowooza ndi bagusinze omujaasi Justice Katusi yamugwejjeeza n'agamba gwe musango gukyasinze okuba omukyafu n'aguta n'ogwasembayo gwagamba gwe gukyasinze obubi ogulabisa byabaka mu bubi kuba ye yagulimu gwe okukwata omukazi oli omuwala gwe baali boogerako Joan yali nga omuwala oli bamutadde ekitambaala alinga bano abazaire kinene weekiti abakongo ng'alina empulizo muli bamubuuzanga ekibuuzo n'asooka essaawa eddakiika ng'alinda ansa eva awantu awuliriza nejja Segona najja naga nti twagala twaze omuntu oyo alabika alina ekikyamu kuki obwongo. Omulamuzi n'asuulawo ttawulo baamwaliza eyo manju era kuba olwo n'alwala teyadda mu kkooti. Omuwala yalwala okuva ku olwo teyadda nga talina bwagenda byogera. Katuuse n'agamba ogwo musango ogw'ekisiru ogwe yali atuddemu n'awulira mu kyabeera mu kaaliya ye. Njagala kukuja kakati oyo ye Besigye nti bw'oba omutwala ku musango gwa kuggyako gavumenti ng'era ogamba bamukwatira Kenya ng'era entandikwa wafulumya n'akatambi naye okatulaga n'amaloboozi ng'asaba kino kirina kino tekisobola. Kitegeeza nti waliwo abantu be bamusanga nabo kuba mukyala we agamba nti nga tannagenda nkeera kulonkinga katabo ka Martha Karua yalina omuzungu gw'alina okusinkana bw'amusinkana n'asanga waliyo omulala gw'atamanyi ate ono alaba waliwo ekiteeteke ky'ensawo alaba n'emmundu abadiiringa mu mmundu Kenya n'awalala tubamanyi abamu abasoma ebyafaayo. Nja kwewuunya nnyo bwe bakunseeri nga saagala kyogera omunaabaamu omuzungu eyagula malaaya mu Kampala malaaya n'amubba obukadde 11. Malaaya oyo ne bamusiba mu linnya lya Bad Black. Saagalaga nti yeye ngambye nja kwewuunya nnyo yago baleesaawo naamulaba naye eddoboozi fe abaaliko mu kkooti ya Bad Black tuliba tuliwulira kuba bojja kumubuuza accused number A present sir aveeyo n'amatama ge tumujjukira omusajja oyo fizikali tojja namulaba ojja kuwulira amalobo ate ne yatwala ezaani yalina zimulekera ebyabasiira abagezi be bali so ng'ogenda ku street kati njagala kuzzaayo Kyagulanyi okudduka mu ggwanga kirekawa struggle
kirekawa gavumenti. Kyagulanyi nga tukyalowooza ffenna nti ali mu ggwanga ng'abamu abatono bagamba ali bweru. Abatono mugamba waliwo abagamba nti ali mu ggwanga lino luli nga tanaba kwogera. Mulimu abangi abagamba nti ali muno nga bamu bagamba yadduka. Ekyokubiri nga abasirikale ba poliisi naddala omwogezi w'abajje nga bagamba tetumumanyi tetumunoonya naye wanaabaawo ekimunoonyeza tujja kuvaayo tukibabuulire n'ensonga lwaki tumunoonya. Naye essaawa eno naye oyo akugamba nti byenjogera bampa biwe. Waliwo olw'omutuukako n'agamba ekyo tebannakimpaako ansa. Osanga na kino tebannakimuwaako ansa. Kuba waliwo omuwala ali ku intaani gwe baakutte eggulu nga bagamba yabadde akukusa charge sheet erimu emisango gya Bobi Wine. Agala kwewuunya. Waliwo omuwala bakoze batya? Intaani. Mugundi mu kooti. Mu mateeka mubamba intaani. Kimanyi. Kaakati ekyo tekinnafuluma. Naye kati nze nkikulazeeko nga third eye. Teriyo awali omukka. Tewabula muliro. Musajja naye ateekwa kuba alina abamwagala. Bobi Wine. Amugamba nti awo vaawo. Kati dda wano. Kubanga tewali alina interest mu kuttibwa kwa Bobi Wine. Maze tukyajinga fiiti. Kuba ye project Museveni gyapanga nejja nga baagala okunafuya Besigye. Ne bakikolako ne kiyitamu naye ate n'ayagala obafuukira akayinja mu ngatto. Omusajja ate twaleeta waaki. Ne bagezaako okumuziyiza okuwandiisa ekibiina ng'ava mu People Power. Nga bamanyi ennaku endala Lwakoojo n'alugwamu n'akiwandiisa ku speed. Mukulu n'amugamba ku bibiri londako kimu. Okugoba with disgrace. Amanyi gobagoba with disgrace. Be bano ng'abajaasi abasirikale bakuuma Bobi Wine. Nabo bagamba baalagajjalidde omulimu omusajja n'abaddukako. Katugenda kubagoba mu ate bagenda kufuna nsako zaabwe. Ogoba mu kuswazibwa. Electoral Commission yebadde ino okubasasula mukaaga be baamuwa. Kuba waka kuba naye n'abala okusurveyinga. Baalemwa okutubuulira ani yali mukulu waabwe yali alina okubannyula ku mulimu. Kuba bo olwamala okulonda omusajja n'agamba nti nze kati ogwa mmwe guwedde munjagaza. Bobi muli muntu asaasaane. Mbatadde. Njagala kgendako wano mu kayigo. Naye mbasanga munywedde caayi nga mugenzi. Ate yaddamu okulaba. Bamumala okunywa caayi mugende. Kumbe ye alwayiseemu. Kati babuuza ani yaliwo naye ng'alonda ne nnyabo 16 yabasindika omugamba ki lwaki tomuvunda kuba ku bonna bagala kugobako 9 omusanvu baguleke nsonga gye bako musanvu abo tebabaleese basinze mu disciplinary committee kati bano baagala kuba kati bw'obanga nabana abali emagere abakuuma ne basobola n'okuyingira mu nnyumba ne balaba ne ceiling ne bakwata ne ku mukaabandi ne bamuyuliza engoye Mukabandi abatolokako taliiwo yayitawa lwaki okoma ku bali abanaku be wasindika okuuma omusajja nga wasindika abalala bakuume Lusuniya abalala bakuume Kasibante nabano bo bati wabasindika bw'obuuza kati gundi ababeji bali abamanyi Kasibante ono wa FDC Nandala baddayo kakati bano babanje acha aba Bobi Wine lwaki obatulugunya abasajja ono bamba jukira ne mu campaign ezimu babayisangamu MP awamu aba basirikale be nga balemesezza bano bagamba bano tagenda bano bagamba muveewo tulina okumugaana okugenda ne bafuba nnyo okumufiirira kubanga baba batuma kumukuuma alina okubeera protected era bakikola kati n'obasasula mu dismissal with disgrace toba fair naye kyensuubira tebanagenda mu kooti bajja kufuna obwenkanya abasirikale bulijjo bagendayo kirumira teyalwana paka kukufa anti oyinza ogenda era n'ofa anti era oba olwaniridde kikyo ate nga oyinza obutagendayo n'otafa byonna kyekimu naye ekooti tebagamba nti baziteekerawo basobola okugenda mu kooti ne bafuna n'obwenkanya nkuzaayo struggle esigaddewa
omusajja yadduse yabombi teyatuwadde addaddi kati ffe abali mu struggle tukole tutya. Bobi Wine agamba abantu ekkavule nti ayagala ebisanja 2 ku bwa president mu mwaka gwa 2000 2026 2026 yagira manya nti erimu amaggwa fababeera ku nnyanja oli bw'atakulabula ekyennyanja ekisinga okuwooma mu nnyanja omwo ku lukalu lwa Afrika bakiyita kisinja tekikyalabika. Engege ensinjo singege kisinja kika kyangege anti engege ensinjo kiwooma ekyobugwa obungi ennyo ate nga bweru bulinga ndabirwamu bufaanana n'ennyama bw'otakiraba osibira mulago galinga malobo bwegati kati ekino yali alya kisinja ani Bobi Wine ekya 2026 ekisooka yejjako abagezi abaali basobola omulaga obugumba basegona ekisanja kigenda okugwako ekisooka bonna abafuumudde kati n'abeera bajuniya abavubi abatamanyi nyanja nti eno nsinja ku nyanja kuliko empewo za mirundi mingi nonseetu eno ki kati bw'omanya nti eno nseetu olina kyokola. Waliwo ennyanja ng'egenda kuleeta nsoke ng'akale kakutte mu bbanga awo kalinga akaddugavu bwe katabuka keetoolola nga ejjiiko etabula mu kikopo bwe kasanga eryato lyo kalyasaamu bwe kagwa ku lukalu kasobola n'okumenya omuvule kakambwe ensoke bwe kusanga ku mazzi kyolina mu nnyanja nga kijja kuzitooweera kikasuke mu mazzi olabe bw'otaasa obulamu oddukewo ensoke tesaaga yadduse ensoke ng'emaze okuyingira mu lyato emaze oddyasa neyekweka n'atulaga bw'alya ffene n'atulaga wabeera ku n'atulaga wayina bendera ye akyagigaanidde bendera eyo yalina sayini abantu gye bataategeera yadde yaggwanga engeri gyajjamu yali musajja mutetenkanya mu ngeri eyo kubanga azze atetenkanya ebintu yasooka n'aleeta ovolo ne bagivumirira NRM n'egyeyambisa nayo n'etaginyumira n'egivaako n'egenda n'atandikawo ebiringa ebyamagye combat n'atandikawo zi drills n'ategeka abantu be okubakyusa okubatwala ku nsi ensuubizi era ne batandikawo obuyimba lubaguzaawo obulamu obulamu nga butuuse kati siri muyimbi tuliyambale naye lunyumira by the way Bobi Wine mumisingako nnyimba ze ku ndongo tomuta namba emu wange nkulaba kaakati ekyo talenti ayinza ogiddiramu eyo gyali ate eyo Maddox gye yayimbira ne fire kati ayinza oyingira naye banga kyoto ki studio kya bwereere kugambye ajja kukuba endongo ne mukeerera amwenye agenda kukuba endongo bw'aba nga yadduseeyo n'obutambi gye bamutulugunyizizza ajja kukola documentary agitunde mulinze efune ssente ezikubisaamu emirundi 3 mweri ne mweri yafuna yafuna n'ayogera n'okwogerwa kuba tezagenda mu ggwanika lya Kavule naye nga yazifuna ne mwena ayinza okuba yagenze nakutwala documentary ye eyo nayo gyeri obudde yabulina bw'otwalira embwa oba tulina budde embwa yagitwala byaddala simanyi si kibuuzi ky'abantu simanyi kakati amaze okukola struggle ekyokubiri wano wagendera ku bijja n'atuula ku lubalama lw'amazzi amakyafu nga gakulukuta naye n'alya ffene n'agamba Nambooze enzigi ewuwo terekera empuuta ndayitirakaawo ebikuddira nga nvuddewo go n'amanya muzuuli njagendako ekayunga eyo ow'entenjeru ne bamukwata naye tebamukwata basanga taliiwo nyumba ne bajaaza kati nabana abakozesa nga baki waliwo yagamba nkomawo nga mpita ntebe naye nga bagamba nti taliimu ne bateeka security awo lw'entebe obadde olaba ku lw'eggayaaza we wasooka road block
nga buli kimu bakyaza nomala obakuba mu ddiimu bakubuuza kanana akataano otukubye yaki nomala oba nga oli mu motoka entiitinge yonna bonnet bajaaza lwaki oyamba oteeka tinti mungi bwati so security situations ezibadde for granted babadde tebamanyi ekitegeeza Bobi Wine abadde mu kutiisibwa abajaasi ababadde bamanyi waali batono era beyebaza Bobi Wine abadde mu kutiisibwa ekyo is a fact nga bamuli bubi kubanga bwoba tomutiisatiisa emagero okolawo otya police station emyezi egisukka mu ebiri ewakaawe olekawo otya abajaasi ebbanga eryo anti yaddukawo ne bagamba akomawo naki tadda ne guruneti abagamba bakuuma bintu bye paka lwali bisanga bamuwa nga wamaanyi mu ggwanga bamutirawo security ekuuma ebintu yenna presidential candidate aba wamaanyi ne Kasiba nti wamaanyi anti ye gyali teyaddukayo ye yakoze omunafu kyasobola okukola mu busiraamu bagamba ekintu bwoba okisobola kijjeewo n'emikono gye bwoba tokisobola kivumirire n'ebigambo bw'oba tokisobola kitamwe kati abatakitamiddwa be baba abakitamiddwa be baba basirise ne basalawo okugenda abagenze ne balaba omukulu pulezidenti abalala ne balaba omukulu mutoowe abalala ne balaba omukulu mutabani n'omutabani bamulabye atunga bakoze kati shortcut gy'osobola okutuukako ewakwanguyira woba oyita wokola Nsibambi yayise wa mukulu Nsibambi yagudde mu bintu yagudde mu bintu naye yandikwa ne mbwa minisita mulaba kyonna kyali yasaze shortcut okumuwonya babaddewo olukwe lw'okumubanja ebizimbe ebimu nga kyali ekyamani wa Kampala District Land Board kimu kiri awo ku Siroboti ebirala bingi n'ebimu yabibisseeko ate ebimu naddala ekya Siroboti nga kirimu namba 2 wa palamenti nga bwe bamututte mu kyawano ekyo wino amala awandiike nti bannaye ekyo nakigula naye nakigula dda 2018 mu ndeke sinze yalagidde okumenya ate ebibyo biwera nabyo okufaanana n'ebyabalala so oyo naye project alina gwakolera nkulaba mu kasolya Nsibambi yazze buzi kyasi nemukwatirayo nagula akaggi ne banne ne baganda bange basse bagala ndi saaniizi bonna bali awo ekibuuzo njagala kati abo banafu abasalawo okusirika kino ne bakitamwa abo mbadde manyi bagenda kuziri slogan eza if you cannot win them join them bomo bayitiddwa nasirisa abakujoyinize abatajja kunyega taleeta buzibu kakati kitegeeza ki eri gavumenti ya Museveni Bobi Wine okuvaawo kitegeeza ekintu kimu balina kumonitaringa nga bakozesa external people gyali balabe ki kyategeka ategeka ki baatugambye ekijja si muntu ku security president tatuulangako ku security tatuulangako Sejjusa bwe yava wano wandigambye nti baali bamuwonye yava wano agamba nti waliwo project ezimbwa yiino na bagikuba mu monitor bwe yatuuka eri wandirowooza nti yamuwona naye dozers yaweerezanga mu Uganda ezimu zantuukangako enzikuba n'enzikuba zatiisanga bajjeni nga tannakwata na muntu awandika bigambo ngenda kukola kino ekiseeza ne Bobi Wine bw'agendeyo tajjaako ekiseera ekyo CDF nga yejjeno Edward Wamala Katumba yatumira Seeka wano mulirwana wange saa 12 nga CDF akuyita konza ngamba ki agenda munyimyemu konza ngenda kukola ate ngenda mukanyimya ne CDF mbozi kijingatta ne CDF nanga nti nemuga kamala okukola nja kuntwala pikipiki nzireesa awo 2 emu yange embuyinyi tugenda kati konza friendly lwampaka ate bibamu empaka friendly ate lwampaka omanyira nti friendly wampaka ne piki ekutonda weeri Sejjusa nga bagenda mukwata muntu wali entebe ku kifuba enkeera
namukubira essimu nga nnabye mubuuza nanga tojja kumbuuza kuba enkya banona ssaawa 3 naye bw'oyagala okundaba jangu kuwemu nnabye nkola kati byempanga bantwale nga mbiterezezza waka natuukawo 12 kitundu nga basazeeko dda teri wa mawulire akola ki naye nga nze sirina sayini yonna eraga nti ndi wa mawulire akulira abasajja be n'agamba bana abakulu nti oyo mugenyi wa Fande ne banjoza nga sirina yadde peeni yadde identity card nenyingira Fande yali waggulu nandagirira katenti n'akasongamu nentuula nali ndi awo nga eritumwina atuuse saluti ne zivuga namugaba onoonya ekintu mukulu akuntumye nze sigenda wa mukulu mwajja wano ne mutwala emundu zange ne mutwala andaweya zange kati mwagala ki nkugambye akuntumye sigenda genda omugambe njagala ekintu eki kunzija mu magye namugamba bajjaga kujjamu nga tugenzeeyo nagamba gwe genda omugambe kyenkutumye ŋŋaanyi namugamba nina instructions 2 okutwala mu ddembe n'okutwala ku kifuba byombi mbisobola naye nsaba nkozese ekisooka kuba bankuba eriiso ne balijjamu ne basalawo banzite gwe n'oteekawo omugongo nti tebanzita ne bazzaamu soketi yange yadde teraba ekyo kyokka nkwebaza nti njagala nkuwerekere osabe ekyoyagala nga nange wendi je no munnaffe tumugamba akujje muki maje n'apondooka n'agenda nti okukutwala nina okukutwala yes mu bulungi ne mu bubi exactly nandi agadde nkutwale mu bulungi kuba ekituufu kiri ne mu bubi ngenda kukutwala tubagoberera paka Kibuye awo jamu n'ata ne batuleka nga mukama wange ndi nyongera amafuta tulabeka tugenda Ntebe netugenda n'omusaayi n'atugobayo ne batuwa brief ne tujja ne story nge evudde Ntebe bana nkatula mu observer ku newsroom ne bankubira essimba mabike ne Luzige tulina story endala obaddeyo Ntebe nti ojja tukuwa endala tudigenda tufuna endala kera na Busaayi n'agamba tetwabawadde se gye mwakozesezza nze ne mugamba nti buli kasolya kanju kalimu amawulire eyo gitwalabye nga yekola ki yekola kuba yeri yagamba bategeeraganye nabana abasibe alenzi omusanvu bwe baali bavunaana mu General Court Martial babamulekerera naye nga Sejjusa agamba nti abamu babaleetayo nga tabamanyi naye yabayambula okuba babasiba lwakuba ye era yagendanga mu kooti ng'akomyewo Uganda General Guti n'amukubira saluti n'avunaana bali ngadda wali n'atuuza press conference bagamba nti babavunaana baali bakolera nze lekwe kujjako gavumenti lwaki nze bwe nzija mu kooti tebankwata lwaki babonyaabonya abo abaana bakwate ku nze naye oluvannyuma naye bamukwatako bamusenako agenda mu kooti n'avaayo omukka bwe gwakka baamuta ne bamuwa akasente omukka bwe gunakka Bobi Wine ajja kudda wano bamuwe ne kasente waliwo gwe nawulidde amunyumyako akasente bajja muwa kasente nti alina ke yafunye ate nze sinnafuna Gashumba kimanyi Gashumba omuwulidde naye tosobola kwewuunya agambye miliyoni 10 ezaki $. Ekyokubiri mu nfo Kabuleeyo waliwo amabanja mangi agatuusa n'okusonda ssente zino biliyoni ezitawera 9 ezatuusa n'abamu okubawa tiketi nga babaguzanguze abasinga naye ekyo kituufu waliwo atera okujja ku baba yabamuyita ani nginiani aliwa yaga nti yasembayo okuwa 2 nga waddeyo 3 ebyasooka ne batamuwa kaadi nga buli studio gyagenda akaabiramu kozi mozo oyo yani wana ono agenda ku baba naga yawaye 2 ono Kaweesa yabadde ku NBS sanyuka n'abeera ne ku baba atambula zonna agenda akaaba sente yaziwatira era bwateesa naye amuteesa kagagolo tumanyi bulumi bwa sente wali owaayo zaaki first place era wali ogenda kukola ki mu parliament nga ogulangule kati Museveni chance gyafunye nti afunye parliament ey'abantu ababoofu nga be basinga obungi tokubye nnyo nkubuulira tuli wano era ojja kubalaba ababoofu nga okujja kwabwe abamu bayambiddwako Anita Among ababoofu okujja kwabwe nga bayambiddwako Mama Kadaga
wabalaba abebusoga bonna nabalaba basinga tebanagenda kavule bagala otuyambye badde bali mu kayimba ogunde kakati bwobanga ayi kadaago ogunde mistake yokka president gyagenda okusanga yey'okweggyako speaker kubwa yakirangiridde yawandiise nga chairman wa SEC nti NRM abe balondani ne mutabani n'agamba ng'ayita mwogezi nti kwemufune naye kyebaleeta bakifuna kyebaleeta bakisobola ekyaleeta speed ya Kadaga eyo neesingako obungi kyono influence gy'alina esinga eya Kadaga emirundi mingi naye omukyala alina influence bannange w'amaanyi abavubuka abo bonna yabaleetemu omukyala oyo abo bonna bawomen MPs agenzo parliament enkadde badde empya obuzibu temubaddeemu amulwanyisa ku bya ssente yagobawo bano bampaka myu kuwente batulugunya abantu be abakabe bw'obadde oyagala okukaaba kaabamu ng'ogendayo ng'akuwola kyobola abamu baadde tebamuwaabira sekikuba omusango gwe temwalimu Anita Among nga speaker lwaki yakubiriza ssente ezaatemwatemu lwaki teyamuteekamu mu musango naye sekikuba ebbanga lyamaze omwaki abadde akyewola okimanyi nti akyabanja ne za sako sekikubo bangi abakyabanja abatafuna za sako nkadde balina sente zibeetemako eza palamenti zino zibagyeko ne basondera kusegirinya amataaba kuba tegakyali mabugu ne baziwanga namwandu tebamuwadde Anita Among yabadde akontrolinga ebintu ebyo yabakwatamu ate yakitandika Museveni tamanyi olanya afudde bagenda kulonda ajja akumba ne obofu nga Anita yatambudde edda mu baseeke bonna nga mulimu ne namba 2 wange muganda wange chairman ali Haji Kigongo tomumanyi oyo amaanyi go galabira mu kulonda nga weekulibwa kuggwe katomulabako era butambala mu ntangawuzi na mayirungi ge nga gaddamu na hoteli yo tagali mayi naye banne bagalima ku kyalo abantu kaakati abagenda okujja amanyi agenda kulagira nga bw'alagidde bamugamba ssebo tulina ya district Wapakabulo yafa yaliko deputy speaker Edward Sekandi yaliko Kadaga yaliko kakati ono ekitutemyatemyamu ng'ono abadde deputy waali kyekye nnyo n'agamba bofe tuula mu kamyufu akamu gundi kaali kamukuba oyo tayebwa nga bavuganya ne Anita ne kakuba ne Kadaga kaakati ne baleetawo Katemba ne bavuganya ne mukwano gwange ennyo Jeema basaali Asumaani nekiggwera awo enkolagana tebadde mbi nekati kati oyo ye Kadaga era yagambye yadde gwe ogudde tujja kuba nga tukwatagana mu bintu bingi era mu kalulu akaggwa yalwana nnyo okulaba nga omu ku mikwano gye gwe bayita Ibrahim Kasozi ajja ku Makindye East n'agaana nga jangu nja kuwa sente zonna zoyagala va ku kifo kiri ekya Lord Mayor ani amuyita Among jangu wano naye ng'ona amatiziddwa nti alina ajja kuwangulubwa omulangira w'ekibuli ng'amatiziddwa n'abalala NRM bangi abasalirawo obwa Lord Mayor obwo yes nga akasente kalina okuyitaawo ku mwami ali ku mwala ne bagamba nti oyo tajja kusobola tekijja kusoboka alwanyisa abagagga babiri ate abalina siteeke mu ggwanga lino alwanyisa Sudir ekirumira yabawandiikako lipooti mu property z'aba Asians bagamba property zonna ezaalina esinga zaali zasasulwa n'azimenya zonna 25 nga nnyingi zasasulwa n'agamba n'ekitebe kya NRM weeri kyali kyasasulwa muyindi yaddamu n'ababba yali Kasozi yakola lipooti Kasozi bwetyo nga y'amaanyi bwetyo eya custodian somanyi yali amyuka mugati gwa bata nga alina department y'abintu by'abamuyindi muzungu ojja omukuba akaama akoleko lipooti eyo kuba teyafuluma mugundi njamunoonya so oyo omukulu phase 1 yagimala ne firimu
waliwo omulabi wange ali mu America tayagala ngiyite film yampa ne definition nagamba yo documentary naye ati wano mu Uganda tumanyi film nti omuntu bw'azannya ekintu ekiringa akabadi eba film bwenzo naye agenda kufuna documentary ey'okubiri ajja kuyimba mu nnyimba emyoleso gye kino ekyokusatu ajja kukyogerako ku matiza beeno nti alina kyakola ekyamututte mu wiikisi entono akomewo kyalina agezi lyalina erigenda okunonayo teririiyo. Omusuubira okubawunsinga banka mu bufunze okomawo okubawunsinga banka nti kugamba kuba kati ebintu biri ddaala ajja kudda bw'akomawo waliwo newoba namuteekako omusango gutaliya ajja kubeera bamweyimi era gubeereyo gwe mundu tegwaggwa muwaluwa ebbugumu okukomawo wano mu maanyi nti omusuubira okugjako Museveni kale kambuuze ekyo mu ssaawa eno ekyo tekisoboka ne mu ssaawa egiziddako mu myezi gino kuba ye agamba kino ekisaanya Museveni tagenda kifuga atubba naluli yagamba omwaka nga nyamalako omwaka mwagaye mwezi togenda mujjako kati naye kuluna agamba biralamu no omanyi bw'oba oyogera waliwo by'osengejja mu kalulu nga kanaatera okuggwa campaigns alina we yakoleranga ebintu ebiraga nti alinayo pulaani B n'abasajja be bafutusoyoja ne bagenda ku kasolya k'enju n'ebiddola eby'emmundu ennene mpomompo bakoleranga drill nga kuliko n'omuntu alina amayinja nga kuliko n'ab'ebyeru traffic villa kakati bw'omaliriza ebyo byonna n'omala ogamba nti bannange Nambooze n'akuyambako n'agamba nti abasajja temubatya abantu abo ku bantu 10 kuliko alina emmundu omu mutyaki poliisi negamba tulisobola okugamba okutereka netakwata kati naye omusango teguvunda tukwagala abamu ku abo badduka ewasala ino gamba bannaife abatalina maanyi gatambula mwatugusogonyera dda mugenda kubawa mukyalo omutiitulese yagendayo ebyaddala ne bamanyi takolagana nabo nja kuleetera final report anti yangamba simwagala naye mukwano gwange ennyo Nambooze mukwano gw'okufa obufi twatandika naye gasimba gundi era wali omukka ne Reverend Bakaluba Mukasa kati yagenda nga Bakaluba bwanziza wano amutwala emukono baatabuka luvannyuma era we nali ngende mu America okusoma yaŋŋamba limited ansedde ekifo nsalireko nemugala yakuwa mmeka nansiŋŋamba mutambuza tugenda tulaba limited yali mukwano gwange yanfandinga campaign mirundi 2 ngampa emizindaalo egyo eminene n'atuwa n'entaawo nga Katikkiro ye mugenyi omukulu genda okukola pati Katikkiro ne Ssemogere mu beach ne mugamba ono musajja mukyala wa DP nnyo of course nali mmanyi nti wa DP kuba twagenda okumujja eruzira n'omugenzi Sebaana n'amukwasa life member eya DP life member teggwako yadde ali mu FDC ataleka okuba nga yagizaayo mu kiti ekyo n'agamba wa DP yali ayagala DP omusajja oyo Kiwanuka Limited n'agamba simuwa sente ze namugambye tasasula n'eki na 10 ekifo nkimuweredde bwereere ne honeymoon agikolere wano wiiki nnamba alya bwanywa bweyibaka etaba mukwano gwange tasobola kuba ku mbaga nga awasa gundi naye bwe wabaawo ekikyamu era mukimubuliranga mukwano gwange kati Sani Musale yamusonyiwa yamuleka topic ya lulala ojja gikolako lulala kaakati nze njagadde kubuulira nti Bobi Wine ajja kudda mu maanyi era abeera emagere amaanyi mu byobufuzi gajja kendeera gagenda kukendeera kuba sirabayo kirimbo kipya kyakusatu sirabayo kirimbo kipya kyagenda kugamba bantu bali mu struggle kati agenda kubagamba kati agenda kukola bannayuganda twegatte nani tulwane tununule obuwanguzi bwaffe duli okwegatta kwaliwo tebakugezaako anti bantu balina kati bakugezaako ne Besigye jukira kati Besigye n'amugamba bwe tuba twegatta ng'ogenda mu kalulu nze siriimu yanyima aleeta ettengetenge lya ssente nga basabira Besigye namugamba mukulu abawadde mukole ngene mu struggle
n'ababuuzayo ekibuuzo ky'ettima olunaku nga lugenda mu kalulu olunaku lw'akalulu n'olunaku nga kawedde kiki mutegese kubanga wewali tunabyogera ku kalonda kakuuma ebyo byonna byali yabyogera dda onaba ayagala practical weni bamugamba tugenda kuyita abali mu struggle tugenda kuyita abali mu struggle bonna nga mulimu ne Lukwago Lord Mayor nga mulimu ne Ssemujju Nganda tutuule tutetenkanye Lukwago wabuulira ku Ssemujju yamugamba genda bagambe bisijja kujja nze siri oba ogenda mu katembo oyo oli ku lulwo sikuyinako buzibu naye nze siriiwo era yamaliriza tuli mu katembo nga komanda agambye tukakuume taleseewo yadde deputy akomandinga kati kyogambe ayina kozi deputy kati Zedriga yatulimu deputy wa mu Buganda Nuupu we yasinga okukola obungi ali mu kkomera ate ku misango egitali mitono eminene ngenda kukomawo nalabye ku oba mijueteeke oba miki nalabye ku katambi omusajja yayita mu bingi bambi ani Muwanga Kivumbi ewaka wano balumbawo nga balumbye ewaka bambi nga bw'olabako olabire kwali kufana wewaali tale center era bamu ne basaasana ebitooke ensi bambi yatubuulira ati engatto ze yagamba z'abantu bangi okusinga awo waliwo ne version egamba nti mwalimu bye bajja nga si ba Uganda nga bazze kukola mission kati ezo details tujja zifuna kooti nga bwekola ki tetwetaaga kuspeculatinga ku bintu bya kooti bambi musajja ali bubi Muwanga Kivumbi bamuyitagako ebintu bingi nnyo yayita mu bingi bamulumba ewaka naye tusabire Besigye aveeyo komera nga mulamu nga tagenze nga Sseggirinya kubanga okusaba okwali Lubaga pulezidenti yakuyingiramu yennyini n'akugaana n'amulemesa Archbishop n'agamba bannaye musajja ngambye atuwaayo olwokutaano tumuweeyo ajja tuwane olwokutaano zaakayita ez'okutaano ttaano bano baabizira ne bwe bandibikkiriza byali tebikyakola makulu njagala basibulira wano mbali n'omukulu Siraje Lubwama mbagamba mmwe abalima ekigimusa Fatiso Mwanyi Lusuku Kasooli Miti Kedo nina ekigimusa bakiyita Fatiso naye bannange nja kutuukako nze ndi mulimi natandise okulima seka ndi mulimi ekigimusa Fatiso genda ewa Kisekka emabega wa Kisekka ng'ogenda nga kwagakkaana obuze bondi munda wali bondi wali ekigimusa oba nkubira ku simu 0701 55 85 63 0701 55 85 63 ekigimusa Fatiso kiteeke ku birime ebyo bw'oba okitaddeko kimala omwaka mulamba yatozeemu toddamu mwaka mulamba awo ne banneesiga busabwa bwante naye kati nginze ku Fatiso kigimusa kimu mwaka mulamba ate akakuti akakira 2 mwezi ekitooko oteekako kakwota okwala for example akacupa aka Lwenzori n'okatema waggulu osinako butono n'okola bwoti n'olyoka olaba ekitooke emmwanyi ke kamu kitono nnyo naye kiri ky'amaanyi ate kiri organic ku nnamba eyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.